He's still God in the tough times. Say, the God of the day. Hallelujah. He's still God in the night. When he came, he could not even. The God of the mountain. He's still God in the valley. When things go wrong, at your work, in your house, in your blood, he'll make them right. Hallelujah. The God of the good time. He's still God in the tough time. Oh, the God of the day. He's still God in the Hallelujah. When you came to Kono, raise up your hand. Abadi Mbalala, abadi Australia, abadi Canada, abadi Dubai, abadi Sorote, abadi Fort Portal, abadi Rwanda, abadi ku NBS, abadi ku Facebook Live, abadi ku YouTube, abadi Qatar, abadi Dubai, abadi mu America. Musabe Katonda, saba Katonda ekintu ky'oyagala. Ge Mukama akusaba amagezi, ge Mukama akusaba obugagga, Mukama akusaba kuwona, abalwadde wonna, amaanyi ga Katonda gaago gakutomera. Owona. May you be healed in the name of Jesus. Abali malwaliro, abali n'ebizibu, abaweddemu amaanyi, ddamu amaanyi. Mu church waliwo amaanyi agakusumululako endwadde siriimu kansa, situla okukkiriza, osumululwa ku njegere Sitaani kwe yakusiba, ebizibu bikuvaako, ekyo ekizimba kibula, agamba bangi ogawona, ekkomera olifuluma, maama wagenda vaayo mu kkomera, taata wagenda vaayo, ovaayo mu balooto obubi, ovaayo mu batalina mukisa, abali e Nakasero, abali e Mulago, abali e Nsambya, buli wooli ng'oli mulwadde, abali e Mulago e Masaka, abali malwaliro, abali e malwaliro, twala okuwona, wona endwadde, wonoddeyo okola emirimu gyo. Jesus, I command the sick to be healed, the blind to see, the dead to receive life. Sabira omuntu nga toyina mukisa, wanika emikono, Katonda akuwa omukisa. Namwe abali wano life, laba amaanyi ga Katonda. Owona Siitani, owona ebirooto ebibi, emizimu egikozesa, gamba fire. Yita omuliro emirundi esatu, fire, fire, fire. Wanika emikono, saba Katonda amagezi, saba Katonda obugagga, saba Katonda obulamu, saba Katonda emirembe, saba Katonda essanyu, saba Katonda abalabe bo basaasaane, abaggyeko bye bakozesa. Ask God for healing, ask God for his power, ask God for his power. I command the sick, be healed. I command the dying, receive life. Buli abadde mu kufa, receive life. Sabira business eyo omukisa. Every businessman, every businesswoman, lift up your hands. May every debt be paid. Buli akola business, nsaba amabanja bagasasule. Mukama akuwe deal, Mukama akuwe capital, Mukama akuwe Abachina, Mukama akuwe Abazungu. Ani gwe nsabira omukisa ogwakubula gwambale ng'olugoye, gwambale ng'olugoye. Abo abaana bajja kusoma. Katonda ng'ali naawe, sirimu tajja kutta, omusaayi gwe guterera, kansa aterera, amagumba gaterera, abafu bazuukira, bakiggala bawulira, abazibe balaba, abaweddeko amaanyi, yambala amaanyi. Buli gwe bakolimidde, buli gwe bakolimidde, tulangirira omukisa ewali ekikolimo. Worship house, mbasabira amaanyi ga Katonda gabajje mu ntaana, gabajje wa Siitani, gabajje mu bikolimo, gabajje mu ndwadde. Ovaayo, ani gwe nsabira, kwate wakuluma. Amaanyi ga Katonda gakusumulule, gakutaase, gakuwonye entaana, gakuwonye okufa, gakuwonye ebipali, gakuwonye emizimu. Yambala okuwona, yambala amagezi, yambala ekitiibwa, yambala obulamu, yambala obulamu. Nsabira famire ewamwe tewabeera mbaga, wabeereyo embaga, wabeereyo essanyu. Guno omwaka wabeereyo obujulizi. Twala omulimo, muwala gwe onoonyeza omulimo, gukubuze. Naye Mukama ngambye gambe ogenda funa omulimo. Musajja gwe ogenda funa omulimo, ogenda kuwona, togenda kufa bwavu, togenda kufa mabanja, tebagenda kuziika. Ani abadde agenda okufa? Twala okuwona. Ani oyo akooye ekibi? Wona, wenenye. Yesu akusumulule. Kati kuba engalo ng'ozikubira Yesu mu bbanga awo nnyini w'oli. Teekako ekigambo haleluya emirundi musanvu. Haleluya, 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 haleluya. Lekana haleluya, 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 haleluya.
How many of you know Ekanga mumanyi nti Katonda asinza Sitaani amaanyi? that the Lord is more powerful than the devil is. Tugenda kireka n'emirundi 2. Gamba Katonda asinga Sitaani amaanyi. Emirundi 2. Kiddemu. Katonda asinga Sitaani amaanyi. Katonda asinza Sitaani amaanyi. Gwe Sitaani, va mu nnyumba y'omukazi, va mu nnyumba y'omusajja, va mu mubiri gwe, va mu baana be, gwe misota, fa! Katonda asinza Sitaani amaanyi. Katonda asinza Sitaani amaanyi. Kiddemu, kyogere, kiddemu, totya. Bw'aba wulira, bw'aba amusinza amaanyi, na buli kisiraani, na buli lujegere, na buli kikolimo, na buli kirwadde, na buli kintu ekiva ewa Sitaani bakizingeko, bakyokye omuliro. Buli muntu leekana gamba Katonda asinza Sitaani amaanyi. God is more powerful. Kati kuba engalo nga zibwatuka otuule. Clap your hands as you take your seat in the name of Jesus. Hallelujah! Amen. Tuula. Ekisookera ddala, First of all, Katonda mwebaza I thank the Lord okumpisa mu wiiki ey'okunvuma. for having taken me through the tough week of being abused. Abantu banvumye People really abused me. buli kintu ekibi ku nsi. Every bad thing that you can think about on earth. Naye n'abampolereza nabo gye bali. But to those who stood with me and for me, they are also in Naye ku existence. luno ddwo, But just for this particular time, ku luno ddwo mwanvumidde bwereere. I was innocently abused. Ebyo ebigambo sinnabyogerako. I haven't spoken those words. Naye mmwe baganda bange ababiyiza, But to those of you who came up with the idea, Bayibuli egamba, no, Abaganda bagamba nti lw'oyagaliza okutta muka kitaawo, what you would, the disease that you would Luyinza want your okuttamu maama stepmother wo. to die of might take your mother instead. Kati gwe wansiize entaana n'ombika, omanyi kyo baweebika. You announced my death, but you never know you could be announcing your Teri own. ayinza kutta Katonda gw'awadde obulamu. No one can kill whom the Lord has given life. Naye eyakiyiyizza n'akipanga, ndowooza gy'oli oli musanyufu. Naye Katonda, nze n'abanvumye sibanyiigidde. Omulabe wange, olina omumanya omulabe wo. You've got to know your enemy. Actually, when you know your enemy, you pick the right tools. Bw'omanya omulabe wo ofuna ebyokulwanyisa ebituufu. Sitaani ye mulabe wange, si bantu. The devil is my enemy, it is not the people. Chachi zonna bwe zaggalawo, waasigalawo chachi nga 10 eza sitaano 10 mu Kampala ezitaggalawo. Worship house ne tusonda obusente ne tubulira enjiri ku NBS mu Bugubi, ku YouTube, ku Facebook, abantu ne balokoka, baserebu abatasaba ne basabako. Kati sitaani ng'abuuza weeyita ki? Kubanga anoonya ekigambo ekigamba weeyita ki? Bayibuli egamba ne bagamba Yesu gamba abagoberezi bo basirike, kubanga gye tukoma okuyimba tuyimbye ennyimba omwoyo we, abantu ne bawona, miracle ne bafuna miracles, tusumbye ko sitaani, you must shut up. But let me tell you, my enemy is not people, my enemy is Satan and fire. So we will not shut up. Tugenda kweyongera obuulira enjiri, tugenda kwongera okuyimba ennyimba, tetugenda kusirika paka nga sitaani n'emizimu gye bavudde mu nnyumba y'omukazi. Ani asabye agambe nti haleluya? So our enemy is not people. Omulabe waffe si bantu. No, Satan, leave people alone. Sitaani ye mulabe waffe, abantu baveeko. Ekyokubiri, Secondly, ndi mu kusaba, bannange sikyebaka. I am praying I no longer sleep. Nsaba Katonda nammwe abawe kyampadde, nammwe otulo tubabule paka nga tuserese ekkanisa. May the Lord also make you restless until we have roofed the church. Ndi mu kunoonya abantu 100 I'm looking for 100 people nga basobola okutuwa emiliyoni emu who can give us 1 million shillings tuve mu tenti so that we can get out of the tent. mu myezi 2 nga 27 March. That is on the 27th of March. Noonya abantu 100. I'm looking for 100 people. Ngenda tegeka wano breakfast.
I'm going to organize a breakfast muwanike here. emikono mbasabire sala mwenna namwe abali wakagamba ayi Mukama Lord Jesus, nga pastor waffe as our pastor, nange mbuze emirembe make me restless paka nga tuserese ekkanisa yo until we have roofed your gamba house. amiina Amen. eyo sala gye nsabye That prayer that I've just made, nsabayo abantu nga naawe onoonya mu baganda bo onoonya ne wano wennyini wabaayo omuntu olaba bane Katonda yeewunyisa olaba maama Fiina yaliko ng'asaba sande yaggwa n'atukubira n'agamba munoonya bameka nze nze omu mu mbale. Hey! Abalokole ennyo bawulire ennaku kati nno zituwe nasanyuse omuntu akulira abasamiza okuzimba kyaki kati bagenda okwogera sente za gavumenti. Maama Fiina alina akuuma kakola sente wamma weebale kati nnoonyayo abantu ani omulala wano nawano oyimuka ogaye pasita mu myezi 2 mu mpandiike nja kujja yimirira if you also want to be part of the goga movement pasita and mu stand mbale up on mube your feet, miliyoni emu nange if you nsereke want to be counted among the people who are going to sisita give wuli the mumukubire engalo banaye musituke bambi musituke kyukira neiba mugambe nti myezi 2 2 months time. myezi 2 musoke mutubule nja kulaba edda anko lindako nkyasonda sente eno ye namba ya Judith Akayo This is Judith Akayo's number. gwe nataddewo omukubire omugambe sister omugambe pastor omukubire Judith Akayo enamba yeri 0782 ye human resource wange mbadde naye okuva mu Muyembe mwesigwa so mukubire nebaza n'abamukubidde bane tukubireko abamu abakubye essimu ng'ogyeko gwe ŋŋambi 782 32 85 30. That's Judith Akayo. Call her omugambe ndi bweru naye sister wange ajja kujja maama wange basijja kusobola naye sente zizo. Then 0701 26 48 35 Airtel. Nataddewo ne Opportunity Bank for the roof 120 391 70111 1111 in the name of the worship house. Please call Judith. I want to say thank you to all that have called. N'okwebaza abantu abampolereza Madrati, Anchiko, Mr. Gashumba, Bad Black yampereza message n'abeera pastor wange totya tobaddamu. Nasanyuse yansumbya nga bino ebya social media sirika mwebale ne mwenna abampereza message n'abanvumye si mwebalabe bange Siitani emulabe wange sibalinaako ttabu mwanvumye bambi muvuma naye omuntu kyasiga bajja obbavuma mujja kwewuunya mugira musiga ensigo naye obuzibu si mmwe Siitani. So n'olw'ensonga eyo nsaba anayimuka ayimuke agambe pastor mu mpandiike. God, some of you, all you need to give to God is just that, and you'll never lack again. Please, my sister Damos tuke bakubire mu ngalo n'abali ebweru. Ani omulala n'oli wuuli mubankubire mu ngalo. Yimuka situkira ddala darling, don't give up, don't sit now, don't sit now. My brother over here, you are standing. God bless you so much. My sister, mubakubire munga. Abamu kummwe ndikulaba emmotoka ez'ebbeeyi wali mu parking ziringanga muntu naye tosituka. Mukama agikugyeko agiwaagaba. Please stand up. Please stand up. The ushers will give you something. Please raise hands. May the Lord bless you all that are fasting. That are standing to support us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Please call Judith for the support. Bamekanga oli mukusiiba. How many of you are fasting? Bamekanga tosiiba. How many of Kale you are mwenna not? muwanika abasiiba n'abatandika enkya. Muwanika emikono ng'enkya otandika. Tubuzaayo ennaku 9 buli lunaku olw'eggulo bannange wano ssaawa 11 okuva ku Monday paka Friday waliwo revival wano. Duka ku mulimu ojja osabe. Kale muwanike kwata ne ku lubuto.
ayi mukama buli abasiiba nsaba owulire essaala zaabwe obawanguze Siitani, ate nsaba omukisa ku bo n'abo abajja wano bunaku olw'eggulo mu revival service. Abalala bali wala tebayinza kujja, babeera ku social media, naye okusiiba kwammwe Katonda akuwulire kusiiba kwaffe. Tuwangule Siitani n'abantu be mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe, amiina. Nina muganda wange wano dakiika emu. Ono omusajja bamuyita muyita Abu Bukedde naye Abu batuusa. Abu ono bambi akola ne Bukedde naye Abu ayamba nnyo kyaki yaffe. So weesimbyewo tuka nyire dakiika emu, weesimbyewo wa? Nasimbyewo ku kyalo ekyaffe kyennyini eky'Egganda nga ngenda ekisooka weebale nnyo byonna by'otukoledde. Amiina. Bakkubire mu ngalo ne baganda bange baseeguya bani Ndijo Martin. Seeguya yampolereza oba teyampolereza? Be bamu ku bakwolereza. Seeguya oba tewampolereza, mukama akulaba. Nange nakwolereza pastor. Ate sinakumpolereza, sina kye nakoze. So weesimbyewo wa? Nesimbyewo Egganda ku ggombolola ya Wakiso nga nsaba akalulu ku Lwokusatu bwe bagenda okunnonda era nga nebaza mukama. Pastor olina ekigambo ky'ogambye wano nti Katonda asinga Siitani amanyi. Ekyo ekintu buli omu kyogere Siitani adduke. Katonda asinza Siitani. Pastor, akantu ekyo gwe baakuvuma kitono naye nze kyantuukako Uganda yonna ndowooza ne Africa yonna. Tusabe naye bululu. mukama Katonda asinga Siitani ki? So abantu b'Egganda bakulonde. Abantu b'Egganda ng'ennaku z'omwezi 3 ku Lwokusatu olujja luno lwennyini olwa wiiki etandika enkya, nsaba munnonde akabonero kange ambuleera. Okay. Era mbasaba bwe muba mulonda mutiikinge ambuleera weeri, ekifaananyi tekigenda beerako naye ambuleera yegenda obeerako. Liyasiza nnyo pasita. Amiina. Tugole emikono, mukama akusookeyo oyitemu mu linnya lya Yesu. Kiwedde. Abu yeebale nnyo byatukoledde. N'okwebaza live wire mwajja ne munzijako interview ne mutakyusa mune ekyo byonna ne biba Bukedde ani gondi ani cut case Peter, thank you. Okwebaza Kasuku. Kasuku nga yakutabukidde olina wooli emmere mukambwe muzibu naye yazze n'awuliriza side yange. Okay, so I just want you people to know sina gwe nyiigi nanyiiga nensaba essaala embi mukama nange atusaba essaala mbi naŋŋamba abalabe bo ne bwe mba sibasse nsobola obbajjako bye bakozesa ate abamu ne mwetonda. Kiwedde myaka 15 nga tebakuvuma wiiki emu weetuge guma abantu nga babavuma. Waliwo abamu bo babeera bavume buli ssaawa. So Katonda yeebazibwe naye yakitandise naawe mukama akusaasire. Nsuubira abantu okusereka ennyumba ya mukama. Buli anaasereka Katonda ajja kukuserekera, ajja kuwa future nnungi. Kale mwanike emikono mu bbanga mwenna n'abali ewaka. Lift up your hands. I pray that God will give you a sign of victory. Someone say, Lord, give me a sign of victory. Katukuba engalo mu linnya erya Yesu. Bandange mu dakiika 10 In 10 minutes, njagala mutegeera ebigambo bino. I want us to understand these words. Edda ennyo A long time ago, anko nsanyusa okulaba nabuulira ewa Pastor Magezi ekibuli. I preached at Chibuli, Pastor Magezi's church. Omusajja omu n'asanyuka And there was one man who got happy. n'agamba bannange omusajja ndagwire. And he said, this man has prophesied upon me. Nkyali ku NBS navuddeko. Kati ate nga wano ku screen bagamba you left NBS. Ali wali anywa walagi. 9 minutes left on NBS. Lefty on NBS. Tekako you. Nze nasoma nnyo. Omusajja n'aŋŋamba. And the man told me, Wulira. Muvubuka gwe nali mu S5. as in my Form 5,
byonna by'oyogedde nze nawulira agamba ondagwire ondagwire nebuuza ondagwire kyeki. I wondered what he meant by the word that he kept on speaking. Ndi ku Katonda okuwa akabonero ng'ebizibu byo tebinnaggwawo naye n'akuwaayo akabonero akagamba ndi naawe tambula ogenda biyitamu. I'm talking about the Lord giving you a sign that shows you that I am with you. Walk through your buli situation. akubye engalo Katonda akuweeyo akabonero akalaga May nti the Lord give wendi. you a sign to show you that he is with you. Omusajja And the man, sanyusa okulaba omusajja and the man, n'antwala namala okubulira okumanya nali mwavu after preaching, I was broke. ne tutambula ne tubuuka emyala. We walked and jumped over trenches. Maama we yali amuleetedde enkoko The mom had brought for him chicken from the village. kuva mu kyalo. I love mothers, clap for mothers. N'amugamba And he told him, ate enkoko. what about the chicken? Nawulira nkoko bagijja wansi wa kitanda They biri got za it from kiro. under the bed at 8 p.m. Ondagwire And he said, you have prophesied upon me. byonna by'oyogedde binkwatako. Nyambadde uniform. I was wearing my school uniform. Oliko amafuta kaana gwe. You are so anointed, young man, he said. Nawulira nkoko kwa. Then he got the cook from under the bed. Jjukira ebiseera ebyo nninnya taxi. Remember that time I used to board taxis. Waliwo ekyamagero ekibonyaabonya banna mu taxi Boarded n'enkoko. boarded my taxi with my chicken. Kye saamanya What I did not know nti Katonda ampadde akabonero is that the Lord has given me a sign. nti ng'ono bw'akuwadde enkoko Just like this one has given you chicken. balikuwa emmotoka. One time they will give you a car. Ayeyeye wulira olumu ebizibu biba tebinnaggwawo Sometimes the problems are still going on. naye Katonda akulaganya akabonero akakugamba nti tambula ndi naawe. But the Lord gives you a sign to show you that walk ahead, I am still with you. The idea of the sign Ensonga enkulu ey'akabonero is to help you walk through pain. kukuyambako kutambula oyite mu bulumi. Zabbuli 23:4. Psalm 23 verses 4. Now, even though I walk through, Newankubadde nga ntambuliramu. somebody say, I walk through. Ntambula kuyitamu. Talk it, say, I walk through. Ntambula kuyitamu. Louder, say, I walk through. Katonda akuwaayo sign. May the Lord give you a sign. Nawe vunula bye ŋŋambye. Katonda akuwaayo. The Lord gives you a sign. Sign ekugamba nti walk through. Don't sit. Tambula oyitewo totuula. Don't sleep. Teweebaka. Walk Tambula through pain. oyite mu bulumi. Your day of victory is near. Olunaku lwo olw'obuwanguzi luli kumpi. Nyina mukwa sister wange. I have a sister of mine. Sijja mwogera linnya. Yafumbirwa Haji. She got married to a Hajj. Aluddewo funa omwana. They'd taken long without getting a child. Mubimanyi obufumbo bw'abasiraamu nga muliyo bangi. You know how that Islamic Naye marriages work. Mukama yawa sister wange favor. But the Lord favored my sister. Ennaku ezo Haji yampa ente. Recently, the Hajj gave me a cow. Yandaba n'agamba oyo si muko ne bampa ente. I was given a cow. Nze ndi muko wa Haji. I am an in-law to a Hajj. Sister wange Haji yajja mu kyalo e Masaka n'atutereyo amasannyalaze. Ekyalo kyonna kirina amasannyalaze lwa kazini wange. The entire village is filled with electricity because of my cousin. N'azimbira maama we ennyumba ey'ebbeeyi mu kyalo. Wadde sister wange tannazaala atajja kuzaala. Naye Mukama amuwadde favor ennyinnyi nnyo asobole kabonero akamugamba wadde kiri tonna kituukako. Walk through it. Walk The through favor it. is a sign to my sister to walk through the situation. Nsaba Katonda akulekayo akabonero akakulaga nti wadde ozaalidde mu kiraalo naye emunyeenye yiino ekulaga nti gw'ozadde mwana wa Katonda. May the Lord give you a sign Wanika to show emikono you gamba that you are nsabayo being sayini protected. ey'obujulizi. I ask for a sign of testimony. NBS mwami Kalizi. Noah. Yali mu lyato nga limutami. He was in the ark and he was frustrated N'aweereza kiraven and sent a raven out. tekyadda. It did not come back. Yani yali atadde ekintu essente mu kintu ne zitadde. If you've ever invested money into something and did not get the profit. N'aweereza dove. He sent a dove out Dove n'ekomawo n'akakoola. and the dove returned with a leaf. Kati oteeka otya akakoola ate n'osigala ng'oyogera. Genesis 8:11. And the dove came to him
in the evening with the plucked olive leaf. Kana akakoola kali kagamba Noah. Bible gamba, and Noah knew that the waters are coming down. Gwe kankunyonyole ene nkoko kali kabonera kalaga nti nze yali tampawadde ekikumi ndabika naafuna mpa kakati akakoola kano jeje emitwalo 15 gy'olinamu girangirira nti obwavu bugenda. That little money that you have is announcing that poverty is about to leave. Mwe olugendo nga Katonda tali naawe. Katonda God is not waiting for you. Let me. God Katonda is not waiting for you on your day of testimony. takulindidde ku lunaku lwo olw'obujulizi. God walks with you Katonda atambula wamu naawe to the day of testimony. ne mutuuka mwembi ku lunaku lw'obujulizi. Katonda ayagala mutambule mwenna. Bible kyeva egamba mu Isaiah 43. Isaaya 43. Bible egamba etya? Mu mazzi Even in the waters togenda kubbira. you will not drown. Owulira? Mu muliro Even in the togenda fire kusiriira. you will not be burnt. Kubanga ndi naawe. Because I am with you. Ekitambuza Dawudi What makes David walk okuyita mu kiwonvu ekyekisikiriza eky'amabanja, through the valley of the shadow of death, okuyita mu kiwonvu ekyekisikiriza through the eky'endwadde, valley of the shadow of si disease, lwakuba ekiwonvu kivuddewo, then because the valley has lwakuba left, Mukama ali naye but bakiyitemu bonna. because he is together with the Lord to go through with him in the valley. Omuntu gw'otambudde naye The person that you have walked toyinza with, mwerabira. you can never forget them. Katonda ayagala nga bw'otuuka nga wafuuka CEO, bw'otuuka nga wawangula, nga toyinza leeta musamize mu bizinesi yo wadde mu nnyumba yo ng'ogamba nedda, Mukama ye yatambula nange mu muliro mu mazzi, sigenda teeka wano yirizi, sigenda yita musamize ku mbaga yange. It is God that walked with me. Katonda ye yatambula nange. Okimanyi nti Eliya Do you know that Elijah yasaba Katonda kufa, asked for death from God, Mukama n'amuwa keeki. and God gave him a cake instead? Yagamba Mukama nze kanfe, ne yeegalamiza ng'omufu. He lay as a dead body. Agenda ozuukuka By the time he woke up, nga Mukama amuwadde keeki. the Lord had given him a cake. Kati tukyogere gamba nti yasaba kufa, He asked for death. bamuwa keeki. He was given a cake. Bw'olaba atayogera manya balina essaba ewaabwe eri abagana okwogera mu kyalo. Tuddemu gamba yasaba kufa, He asked for death. Mukama n'amuwa keeki. The Lord gave him a cake. Yasaba kufa, He asked for death. Mukama n'amuwa keeki. The Lord gave him a cake. Mukama yeebazibwe ataddamu buli kye tusaba. Praise be to the Lord who never answers every kind of prayer that we make. Buli ky'osaba singa yakikuwa abamu singa wafa. If he gave you everything that you prayed for, some of you would be dead by Ate now. teyamuwa keeki yokka. And he didn't just give him a cake only. N'amugamba girye, He told him to eat it okyaline olugendo. because he still had a journey Kye ahead of mbuulira him. leero, What I'm preaching about today, Katonda kuwa maanyi to pass through. Kwegamba Katonda akuweeyo akabonero akalaga nti lya keeki. Keeki kye kigambo kya Katonda. Oba Katonda akuweeyo esayini eraga nti singa togwamu maanyi, olugendo luno onaatera oddumalako, olugendo lw'obuwuulu, olugendo lw'amabanja, olugendo, just a sign. kabonero bubonero. Buli mutugamba yasaba kufa He asked for death. ne bamuwa He keeki. was given a cake. Katonda akuweeyo akabonero akagamba nti singa teweetuga, singa togwamu maanyi, singa wadde bbaawo yakuleka naye Katonda akuwayo akabonero. Gwekimanyi nti egyo emitwalo 5 gy'olinamu oyo omukwano sisita waako faako ennyo. Waliwo obuntuntu obulaga nti Katonda naakwagala, eyo accident etaakutta. Kwegamba singa wali wakufa Mukama yakuwayo kakeeki kakugamba singa tokoowa onaatera okutuuka ku bujulizi bwo. If you don't get tired and give up, you're about to get to your NBS testimony. namwe mwanike emikono. Katonda abawe omukisa, Katonda abawe obubonero. May the Lord give you signs of victory so you can walk through in Jesus' name. Clap for NBS TV. Come on, clap for them. Kati gwe kubira Yesu engalo mukwano. I have how many minutes, please? So God Katonda gives us signs. atuwa obubonero. Not because it's over yet. Si lwakuba nti embeera eba ewedde ng'ekomye, Because He wants you to walk. naye kubanga ayagala otambule. Jojuzi wano ku Tuesday bwe baali banvuma. Recently on Tuesday when they were abusing me, Ng'olunaku lubi nga banvumye nnyo. it was really a bad day because I had been abused. Ne nsanga omwana. I found somebody. Nali ngenze ennaku zino ntembeeya kaadi
noonya bampa miliyoni emu ku breakfast kati ntambula These days I move around giving out cards so that we can get people who ate can sirimu support us with kunoonya 1 million sente zammwe shillings. noonya za mukama I'm ze looking for yabateresa God's money that He made you keep. olabye bw'oli omukodo n'engalo ziganye noonya za mukama. So I'm expecting most of you to call Judith and say, I would like to be part, or to talk to me, or to anyone you know around this church and say, I would like to support the roof. Nsaba mukama ababuze emirembe. Olwo otenga ogwa mu kinnya oba ogenda ogwamu mukama gambe akasoli akange. Listen to me as we close. I have 13 minutes. So I meet this woman. Nensisinkana omuwala ono I had gone to invite the CEO for Bible Society. nabadde ngenze kwaniriza CEO wa Bible Society. And this girl gives me a testimony. Omuwala nampa obujulizi. Ndi awo nze nabamuvumye ndi muvume. After abused, Nangamba. she told me, The woman said, come meet my daughter. jangu osisinkane muwala wange omulabeko. And the daughter said, when I was in my vacation, Omwana nannyumiza nti bwe nali mu vaaki yange. I don't even remember her. You No. prayed over me. Simujjukira namujjukira naye yagamba mbu namusabira. I said, what? Nagamba, you asked me what I was going to be and I wasn't sure. Then you said, "Doluzungu lange muluwulira banaye." Jesus. I said to her what I was going to be. She wasn't sure. Then I called her. Then abazungu manyi teboogera bayimba luyimbe. Then I said, what are you going to be? Ne mubuuza ogenda kuba ki? And then she wasn't sure. And the Lord showed her to me that she was going to be a great lawyer. Nga teyeekakasa kyanaaba naye Mukama n'amumbikulira nga agenda kubeera lawyer w'amaanyi. And I said, you're going to be a lawyer. Ne mugamba ogenda kuba lawyer. A great lawyer. Ate nno ow'amaanyi. She's like, Pastor, N'agamba musumba. I didn't have the money. I didn't have even, but I'm closing my final year in law. N'agamba nti ali mu mwaka gwe ogussembayo ng'asoma law. So you spoke over my future. N'agamba nti walangirira mu future yange. Lwaki era obujulizi bw'ono omwana abumpa ku lunaku nga banvuma, so that God can give you a sign that I am with you. Katonda asobole okulagayo akabonero nti ndi wamu naawe. So many of you, as I preach, if you are honest enough, you can search through history and see how your life has been. Bw'obeera w'amazima osobola tunula mu byafaayo n'olaba obulamu bwo bwe buzze butambula. So many times God gives you an oasis Mirundi mingi nnyo Katonda mu ddungu where you can breathe, w'osobolera okussiza omukka to walk through. osobole otambula oyitewo. Ng'ekizibu tekinnaggwaawo, The problem has not yet ended. naye Katonda akuwayo akabonero ogenda okulaba nga ali wakubira, ogenda okulaba nga wali wakufaako. Someone starts caring about you. It is a leaf Nga kakoola. that if you don't give up Noah, the waters are going Nti down. bw'otowanika Nuuwa amazzi gatandise okukendeera. I like what the Bible says. The Bible says in Isaiah 43, in the fire, as you walk through. Ne bw'oba otambulira mu muliro Give it to me. ng'oyitawo. Want to go? Everybody read it like you are thousands. Want to go? When you pass. Want to go? Say. I want you to underline the word I'm passing through. Mpitamu buyisi. Kyonna ky'oyitamu Mukama ngambye kugambe ddamu amaanyi. That's not your destiny. You are just passing through. Oyitamu buyisi ago siga emagenda go. Katonda akuwayo nze yampa nkoko ono Eriya yamuwa keeki. The Lord gave me chicken, to Elijah he was given a cake. Ojjukira abaana ba Isirayiri nga batambula mu ddungu. Remember the children of Israel going through the desert. Do you remember that they are still walking through a tough time? Baali bakyayita mu kiseera ekizibu. But God brings a cloud. Naye Katonda n'aleeta ekire. The cloud means one thing. Ekire kitegeeza ekintu kimu. Walk. Tambula. I'm here. Nze wendi. Walk. Tambula. You understand? Olumu ekiro at night he could bring a pillar of fire. Ekiro ng'aleeta empagi ey'omuliro. Not because the desert is over. Si lwakuba nti eddungu So they likomeriwe. can walk through the Naye desert. basobole otambula bayite mu ddungu. Keko ka business kolina wadde tekazaala miliyoni 10, but it is a sign that I am here. Walk. Ako kabonero nti wendi Walk. tambula. I'll never forget a day Siryerabira lunaku. when our pages were hacked. Peegi zaffe we bazihakinga. We needed 10 million Nga twetaaga obukadde 10.
in COVID mu covid to get at least one page back. okusobola okuzzaako wakiri page emu. That's why I say I know my enemy. My enemy is not people. Kyova olaba nze ŋŋamba nti amulabe wange Satan. mumanyi si bantu, Sitaani. And Alex spoke. Alex is one of my team at the lunch hour. By the way, lunch hours have resumed. You can come here and pray with us every lunch hour. Then see you in the evening here. Or you can stay online. But Alex talked jokingly. Alex n'ayogera ng'asaaga. Nze nafuluma ebweru ne nkulukusa n'eziga bwenti. I went out and even cried. Ne baga pastor ayinza okuzzaako page emu ayagala emiliyoni 10 nga tugenda zijjawo mu COVID. Where would we get that kind of money during the COVID Omanyi nti time? Alex yajjanga asaaga. But Alex came to me jokingly. Pastor waliwo sister ali Netherlands. Pastor, there is a sister in Netherlands. Yankubidde ekiro n'agamba mbu yali asevinze sente ze agende ne famire ye bagende mu America beeyagale naye COVID yazze kati zonna ze yali asevinze yazimpadde ekiro koze mmeka nti miliyoni 10. And the sister had sent 10 million shillings to us. Just like that. Bwe kityo. Wabeerawo ebintu Katonda byakola n'ogamba wadde sinnafuna kino Katonda tannandeka. There are things that the Lord will do that will tell you that He's still with you regardless of what you don't have yet. Let's close with Gideon. Katumalirize ne Gideon. Gideon, look at me. Gideon gets an enemy Afuna omulabe. and his enemy was powerful. Mulabe we nno yali w'amaanyi. The Bible says his enemies had soldiers as many as locusts. Bayibuli egamba nti yalina abalabe nga bangi nnyo mu bajaasi ng'enzige. Abajaasi abali n'okulwanyisa enzige Uganda zitawa ensenene. Imagine nga abalabe bo bali ng'ensenene. Just imagine if your enemies are like locusts. There's so many. They had horses of war Bayina amagaali g'okulwanyisa embalaasi like sand. nga nnyingi nnyo ng'omusenyu. So God tells Gideon, Katonda n'agamba Gideon, you are going to fight those people. abo b'ogenda okulwana nabo. Gideon went home, Gideon n'adda ewaka, brought cousins, brothers, uncles, even the younger ones that are starting to be boys to go and fight because locust kind of soldiers. Okyaliyo? Okyaseka? Dakika zibala gwe tobala. 7 minutes. So God tells Gideon, Katonda n'agamba Gideon, abo bangi nnyo bagenda batta busi. there are so many that are all going to be killed. Okimanyi nti olumu Katonda akugamba teweetaaga nsi yonna kuwagira. Sometimes the Lord will tell you don't need the Olumu entire Katonda universe to ayinza support okuwaayo you. omuntu nga takuwa na ssente naye nga oyo omuntu mu bulamu bwe abeera ayogera you a star, you a dreamer, I like you, you can do this. Ti kino osobola okukikola oli w'amaanyi. King makers are not many. Ayinza na kuba house girl, ayinza na kuba daughter wo, and king killers are also like that. Ayinza kuba na mukyala wo bamwami wo buli kaseera akumalamu amaanyi. Teweetaaga kika kyonna. You don't need the entire clan to call you a dreamer. You just need 1 2 3 people who think you can make it. Weetaaga omuntu wamu babiri basatu abalowooza nti osobola Somebody okukikola. clap your hands to Kubira Jesus. Katonda engalo zo waggulu w'omutwe. You don't need everybody in the clan to make you who you want to be. Teweetaaga bakika bonna kukugamba nti osobola okukikola. Do you know some of us, Abamu ku ffe we found people who believed in us not in the clan. twasanga abantu abatukkiririzaamu nga si bakika. Ebbali gye twasanga nze omwana yajja n'agamba Wilson you are handsome. Ekyo kigambo kulya mbizzi muzikiti nakula saakiwulirako. Honestly speaking, I've never heard of that word as I was growing up. Twakula tuwulira gwe leeta n'oguyindo jayagatama va mu ddiira abantu bazze kirabe kyasama biki jawo ogutwe gwelaba alinganga maama we alinganga taata we buli omu akuvuma kojja akuvuma kirudde ku luzzi mpuute n'ogasiya kakati n'okulira mu kika ekyo. You grow up in that kind of manner. Laba bw'ojja olinagamba I like your smile. Then somebody says njagala nnyo omwenya. Gwe bw'oba tomulina nze kankugambe Katonda wo singa abadde takusuubira wandifudde leero ku makya naye amazima nti you woke up today. Waking up Okuzuukuka is the number 1 capital you need. y'entandikwa esooka gye weetaaga. Okuzuukuka ku makya ye capital number 1. The Lord who woke you up today. Katonda yakuzuukusizza olwaleero. Because somebody didn't wake up. Kuba wali atazuukuse.
So God tells Gideon, kati Katonda n'agamba Gideon you've brought many. nti oleese bangi nnyo. I was telling people on social media, sometimes you don't need all of them to like you. You just need a few. Oluusi teweetaaga bonna kwagala, weetaaga batonotono. So God tells Gideon, Kati Katonda n'agamba Gideon cut them off. batemeko batooleko. Then he got 300. N'afuna bisatu. I want you to see this. Njagala olabe kino. 300 Abasajja abesatu attacking nga bagenda kulumba men like locusts, bali abangi nnyo ng'enseenene horses like sand. nga balina n'embalaasi ennyingi Listen, ng'omusenyu. listen attentively. So God comes Katonda n'ajja and tells Gideon, n'agamba Gideon, oh, you have 300. olina bisatu, You're going to win. ogenda kuwangula. But Gideon didn't say amen. Gideon n'atagamba nti amiina. Abantu bisatu. 300 men compared to the other army. Katonda ng'agezako kumugamba nti teweetaaga bangi, weetaaga nze. You don't need a lot of them, you only need me. Omuntu alina Katonda To somebody with God alina byonna. has got everything. Omuntu atalina Katonda Somebody without God, ne bw'aba alina sente n'ennyumba nakinga talina Katonda talina. Omwana ajja n'agamba nafunye omwami, my guy is the right guy, I'm in love, he's going to marry me. I always tell girls ntera nnyo okugamba abawala when they come to me bringing their men, nga bandetedde abaami baabwe bababeera bafunye after they are done the praises, nga bamaze okubawaana obulungi. I always tell couples, nga okay, ngamba nnyo abantu abo, what are the negative ones kati ate ebibi bye ebiriwa you don't like about him? by'otamwagalako. Hey! Pastorally perfect. He is perfect, they say. Bw'ogenda mu bufumbo obwo obuli perfect owedde When you go to tebuliyo. that kind of marriage, then you're finished. N'agamba kyokka ky'atalina bwe namubuuza negative kyokka ky'atalina just takkiriza nnyo nti Katonda gy'alina mga talina ky'alina. Then he doesn't have everything if he doesn't believe Kubanga that ne existence bw'onsula of mu God. ddungu ne Katonda mpa omwaka ogwo everything will come back. Ebintu byonna bimala n'ebidda. Somebody clap your hands if you're here today. So God, Kati Katonda. by the way, today God has given me a sign. Olwaliro Katonda ampadde akabonero. Do you know all services from 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, even the coming one, they have been very full. Services Zonna zijjudde bwezi. zigze zijjula. That's a sign that I'm with you. Ako kabonero nti ndi wamu naawe. Fe abatagaba migaati n'amazzi. For us who don't give out any Tubawa water or Yesu. bread, we simply give you Jesus. Bw'ofuluma wano ogenda ne Yesu. When you depart from here, go back with him. Era sister we namugamba oyo tofumbirwa. I told her not to get married to that kind of man. Ofumbirwa omwavu alina Katonda okusinga omugagga atakkiriza Mukama. Rather get married to the broke one with God instead of the rich without God. Therefore, N'olw'ensonga eyo, God tells Gideon, Katonda n'agamba Gideon, I know you are scared, kimanyi otidde, even after my word. newankubadde mmaze okukuwa ekigambo kyange. So I'll give you a sign. Naye ngenda kukuweerako akabonero. I want you to go down to the enemy's camp Nsaba oserengete mu nkambi y'abalabe, and listen to their conversation. owulirize emboozi gy'ogenda okusanga banyumya. So he tiptoed to the enemy's camp Mpola mpola n'asoba n'agenda mu nkambi and y'abalabe, he hid ne yeekweka and listened. Give me the verse. n'abawuliriza, And they were talking about a dream, nga boogera ku kirooto. and Gideon is listening. Gideon ng'awulira. The guy said, I had a dream Namusajja n'agamba nti nalose ekirooto. when bread came and hit our camp. Omugaati nga gugudde ne gukwira enkambi yaffe. Aliko projector, please go. Give me the verse I'm saying. Therefore, this N'olw'ensonga eyo, camp, this bread, omugaati guno, Judges 7, hit our camp and it collapsed. omugaati gwagwiridde weema zaffe ne zigwa. The other guy interpreted, Ng'omulala gwanyumiza akivuunula. that dream is Joshua, N'amugamba oyo ekirooto ye Gideoni. is Gideon. Kyekirooto ye Gideoni. He's going to overcome us. Agenda tuwangula. The Bible says after he listened, Bayibuli egamba nti oluvannyuma lw'okuwuliriza, he ran to the 300 men n'adduka eri abasajja ebisatu and he said, n'abagamba, I had a dream of victory. naloose ekirooto ky'obuwanguzi nakiwulidde. Though we are few, Newankubadde tuli batono, we are going to conquer. naye ate tugenda kuwangula. See,
God will give you a dream of victory. Katonda asobola okuwulizayo ekirooto eky'obuwanguzi. Si lwakuba ebizibu biweddewo naye Katonda akuwayo omuntu akwagala mu famire nga bonna tebakuliiko wabeerawo akuceekingako nagamba gy'oli. Somebody will check Nini on you gwe njogera as a naye family olwaleero? member just to find out how you are. Wabeerawo omuntu akuwayo 2,200 wabeerawo omuntu akuyita ku mukolo nga bonna tebakwise zinagendako ku mukolo buli muntu nanneewuunye. Wagutegedde otya nga 10 terikyawo mulimu eyambagulidde eya Luganda mulimu okitegedde. Stand up on your feet, clap your hands to Jesus Christ. Come on, clap your hands to Jesus. Kubira Katonda engalo zo. I pray over you Nkusabira that God will give you a sign of victory. Katonda akuwa akabonero k'obuwanguzi. I pray that God, actually some of you, Abamu ku mmwe you just need to pay attention weetaaga kussaayo busa mwoyo to signs of God's presence with you. eri obubonero bwa Katonda obukakasa nti Katonda ali wamu naawe. When you lost your husband, when you lost your wife, when you lost, God is ever present. Bwe wafiirwa wamanya nti Katonda abeerawo kubanga abeerawo We lubeerera. just don't pay attention. Tulemerwa bulemererwa kukimanya kussaayo. But God has indicators of His presence Naye Katonda alina ebintu by'akola ebiraga nti okubeerawo kwe weekuli as you walk through. nga bw'otambula ng'oyitawo. For David, Eri Dawudi he was walking through the valley of death. yali ayita mu kiwonvu kya kufa. What are you walking through? Ng'oyita otambula oyita mu ki? Maybe you are walking through Oba olyawo otambula oyita valley of pain, mu kiwonvu ky'obulumi, unemployment, obutaba na mulimu, unanswered prayers, essala ezitannaba kuddibwamu, rejection, okugaanibwa, delay of promotion, okulwawo okukuzibwa, marriage. obufumbo. Maybe you've been waiting and waiting and waiting for your marriage. It's not working. Oba obadde olyawo ng'olindirira bufumbo bwakola naye tekikola kigaanye. So God is giving you a sign so you can be strong to walk through that valley. Katonda akuwa akabonero obeere w'amaanyi otambule oyite mu kiwonvu ekyo. So may you leave this church with that strength Olwaleero today ove wano ng'oyambadde amaanyi ago to raise those children. okukuza abaana abo. So lift your hands. Nsaba owanika emikono gyo mu bbanga. Repeat after me. Say, dear Lord, Ayi Mukama, like Noah, nga Nuuwa I need a leaf. neetaagayo akakoola, Like Elijah, ng'Eriya talk to God. I need a cake. neetaagayo keeke, Like Gideon, nga Gideon I need a dream. neetaagayo ekirooto. Look at me. You're going to clap for this. You're going to say this after me. Say, for Elijah, Eri Eriya, talk. Say, for Elijah, eri Eriya it was a cake. yali keeke, For Noah, eri Nuuwa it was a leaf. kaali kakoola, For Gideon, eri Gideon it was the enemy's dream. kyali kirooto kya mulabi, That was their sign. ke kali akabonero. Katigamba, for me, Nze eri it nze is Jesus Christ. Yesu Kristo. Clap for Jesus. I surrender. Oh, with your hands lifted up. I surrender. Oh, somebody say, oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, one more time, somebody say, I surrender. Oh, I surrender. Oh, I surrender. Oh, 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 to thee, my blessed Savior, I surrender. One more time, let me hear the church say, let your voice be heard in heaven. With your eyes closed, your hands lifted up. I surrender. Oh, I surrender. Oh, I surrender. Oh, wanike mikono, yimbira Yesu.
All to thee, my I surrender. Oh. I want you to clap for the word of God, for it heals your bones. Somebody say, because he's with me, kubanga ali wamu nange I will walk through this. nja kutambula mpitewo wano. Amen. Amiina, Amen. amiina, And amen. amiina. I always ask people Tera nnyo okusaba abantu to carry for me at Bye. least a seed of some money to help me run the church. Apart from the tithes and offerings that pays the loan for this church, we bought here we bought here 1 billion only here. So that money is used to pay for the loan. But this seed you give me helps me to run the church. This is not our screen. Put batteries in here, pay for the fuel, pay NBS TV. That's why I ask you, oba ina mutwalo, oba ebiri, oba kumi, oba chikumi, oba nkumi biri. Is it omuntu kyasiga kyakongola. So get something and lift it up. I always do this every service. This money helps me to run God's work. And the Lord will bless you back. So get something and lift it up. Ate bw'oba toyina, don't feel bad. God sees your heart. But to those that have, give it to God and will give it back to you. Lift it up. Dear Lord, here are my brothers and sisters that are standing with us so we can run the church. Those on social media and those that are all over the world and those that are here live. Lift it up. May those seeds be received by God, and may your hand never lack. And may the Lord continue to show you signs of victory so you can walk through whatever you're walking through. In Jesus' name, I pray for financial lifting. For 2021 will come with a lifting. I pray that when you go out of this church, go expecting miracles in your houses. Because you're a giver, may the Lord give back to you. Because of you, the church runs. He who waters shall be watered. So I pray that God will water you back. That is Proverbs 11:25. In Jesus' name we pray. And God's people said 3 powerful amen. Number 2. Number 3. Let's see. Next service starts at 2. This is supposed to end at 1:30. So it is 1:23. I pray you, hey, uncle, please put on your mask. Put on your mask. saba oyambale masiki yo. Then there is ushers in the corridors. Others you can put it here on the stage. Thank you for choosing. Thank you for choosing the worship house. Please plant your seed, and I will see you tomorrow evening. Others, I will see you lunch hour. God bless you. May the Lord give you a sign of victory. God bless you. Sibawulidde bannange, hallelujah! This is the day the Lord has made. We must rejoice and be glad in it. Amen. Could you please join us as we give glory to our God this afternoon? Amen. Hallelujah. We welcome everyone watching from home, wherever you are. YouTube, Facebook, you are welcome. Amen. Put your hands together for Jesus. Hey.
high, be lifted higher than you. Be lifted high, be lifted high, be lifted higher than you. Jesus, we lift your name on high. Your name on high. Be lifted high. Jesus, we lift your name on high. Your name on high, be lifted high. I said, Jesus, we lift your name on high. Your name on high, be lifted high. Ukama tukuimusa, tukuimusa, musizo naimba. Ukama tukuimusa, tukuimusa, musizona. Ukama tukuimusa, tukuimusa, musizona. Ukama tukuimusa, tukuimusa, musizona. Yimusiwa, 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 musizona. Yimusiwa, 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 musizona. ukama tukuimusa, tukuimusa, musizona. Ukama tukuimusa, tukuimusa, musizona. Mukama, Ukama tukuimusa, tukuimusa, musizona. Yesu. Ukama tukuimusa, tukuimusa, musizona. Imusiwa, 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 musizona. Imusiwa, 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 imusa Yesu. Asabidde, 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 musizona. Asabidde, 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 musizona. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, musizona. Hallelujah, 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 musizona. oh, 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 We give you glory. You deserve it all.
Osaanidde Yesu. Manzalerobosatalaba. Kankuwulire Yesu ng'omuwa ekitiibwa. Mu bigambo byo muyimusa omuwa ekitiibwa. He's worthy of all the glory. You are worthy, Abba Father. We worship you. We give you praise. We exalt your holy name. You are worthy. You are worthy. Osaanidde. Miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. You will do a miracle today. Miracle worker. Miracle worker. Come on, sing. Miracle worker. Yeah. Come and do a Miracle. miracle today. Come and do. Come and do a miracle. Hallelujah. Miracle today. Miracle worker. Miracle worker. Hallelujah. It's a miracle worker. Miracle worker. Oh. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Destiny changer. Destiny changer. Yes, you You are. are a destiny changer. Yeah, yeah. Come and change our destiny. Our destiny today. You will Come change. and change our destiny. Our destiny today. Your name is Yahweh. Yes, you are. You're a miracle working God. Hallelujah. Your name is Hey. Your name is Yahweh. Yes, you Your name is are. Yes, you You're a miracle working God. Hallelujah. Your name is Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're a miracle working Yes, you God. Your are. name is Yahweh. Miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come on, tell him. Come and do a miracle today. Miracle worker. Bugembe Yesu. You're a miracle worker. Bugembe kushalire uwo. A miracle today. Come and do a miracle today. Your name is Yahweh. Yes, you Your name are. is Yahweh. Yes, you You're a are. miracle working God.
Hallelujah. Wonna wonna woli bw'oba osobola wanika emikono gye eri Katonda. Abali live ku NBS, abali live ku Facebook, abali ku YouTube, wanika emikono gyo mu bbanga. Yimusa eddoboozi yobereka ebigambo byeyogera eri Katonda, ebimuwa ekitiibwa, ebigambo ebirungi. Muyita erinnya eryo ly'omuyita, muyita erinnya eryo eddungi ly'omuyita, muyita omulwanyi w'entalo zo, omuyambi wo, awonya endwadde zo, oyo akuyamba n'ab'omu maka go. Lord, we want to lift up your name this afternoon. We want to say your name is worthy of all our praises. Your name is worthy of all our worship. All the honor belongs to you, our God, the fighter of our battles, the hope to our hopeless situations, the fixer of our situations. There is nobody like our God. There is nobody like our God. He is the healer of our diseases. There is no situation too hard for him to fix. He can do what no man can do. He can heal diseases that doctors cannot heal. He's a medicine to diseases that don't have disease, that don't have medicines. You are worthy, Lord. Oh, salabababababando. Wanika emikono gyo mu bbanga mugamba osaanidde Yesu, osaanidde Katonda waffe, osaanidde gw'alwana entalo zaffe. Tewali yalinga gwe Yesu. Oh. Ekitiibwa kidde gy'oli, Mukama Katonda osaanidde, obumwa bw'abalaba obugadde, Mukama tewali yakwenkana. Ekitiibwa kidde gy'oli. Yimusa eddoboozi yo. Obumwa bw'abalaba obugadde, Mukama tewali yakwenkana. Amatendo gade gy'oli, Mukama munange osaanidde, obumwa bw'abalaba obugadde, Yesu tewali yakwenkana. Ekitiibwa kibe gy'oli, Mukama Katonda osaanidde. Nawe ali mu nnyumba yo yimba. Abalaba obugadde, Oh, tewali yakwenkana. okusinza kudde gy'oli, Mukama munange osaanidde, amabanja ojja gasasula, Mukama tewali yakwenkana. Ekitiibwa kibe gy'oli, Mukama Katonda osaanidde. Abalaba obugadde, Mukama tewali yakwenkana. Mukama tewali yakwenkana. Mukama tewali yakwenkana. Oh, Yesu tewali yalinga gwe. Mukama tewali yakwenkana. Mukama tewali, 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 tewali. Mukama tewali yakwenkana. Yesu tewali yakwenkana. Mukama tewali yakwenkana. Yesu tewali yalinga gwe. Mukama tewali yakwenkana. Amen. Amina. Buli muntu nga gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okuddamu ebigambo ebyo, olokose noonya ekkanisa, mwabali wano otandika okusaba, ali ewaka noonya ekkanisa ennamu otandika okusaba, olokose ebintu bikyukidde ddala mu linnya lya Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kati wano ku worship house tuyina families. Tuyina families nnya, tuyina David family, tuyina Isaiah family, tuyina Jeremiah family ne Esther family. Era buli muntu yenna bw'obanga oyagala okubeera full member wa worship house, make sure ng'ofuna family emu ku ezo z'emmenye. Service weba ewedde, you can check with the Connect Center and ask them to find your family and you'll be a full member of the worship house. This month of January, it has been the month of Isaiah family.
So Isaiah family has been serving. And now, this coming month that is starting tomorrow, the month of February, it is going to be Esther family. So the team that we have here, they are the leaders from Isaiah family, the one that has been serving. And this one is the Esther family that is going to serve this coming month. So this one, the Isaiah members or the leaders are going to be handing over to the Esther leadership. Amen. So if you belong to Esther family, this coming month of February is your month of serving the Lord. Praise the Lord. So immediately after this service, out there you'll have a meeting with your leader. So please do the handover. It is simple. Okay. Amen. So they have given them the mantle. They are going to be serving the month of February. I speak a blessing over you during the service. May God bless you. May God provide whatever you need in Jesus' mighty name. Isaiah family, thank you very much. May God bless you. Amen. Let us give in the house of the Lord right now. For those of us who are here, just raise up your hand in case you need a tithing envelope so that the ushers can quickly give it to you. And if you're going to give your regular offering, you can as well get it ready. And for those of us that are live on TV, I'm going to be reading to you the numbers that you can use to also give, and the Lord will bless you. In case you're going to use MTN, the number is 0776 122 122. In case you're going to use Airtel, the number is 0758 97 3009. Airtel has a code, and the code is star 185 star 9 star 116261 6 star, then put the amount and then reason, and then we shall receive the money and the Lord will bless you. In case you want to use the MTN code, it is star 165 star 3 star 3 16523 star amount, then the money will come to us. In case you want to use the check, you want to write a check, at the bank is Diamond Trust Bank, and the account number is 0151062001. The account number is in the names of the worship house, and the numbers for mobile money or Airtel money are in names of Wilson Bugembe. May God bless you as you give. Let's pray. For those of us who are here, let us stand up on our feet. Just as a sign of giving honor to God. All of us, the givers and the tithers, stand up. Father, in the name of Jesus, may you bless every hand that is given. Those that are paying their tithe, those that are giving their offering, those that are sending seed. May you bless them. May you give them a good year. In the name of Jesus, I pray that the Lord will provide to you like never before. In Jesus' mighty name, amen. Let us give. Gakulungi
Hi, my name is Elijah. You can find me in 1 Kings chapter 19. I prayed to God to kill me, but instead he gave me a cake. I told God, kill me, for I was tired, frustrated, and giving up. And I even laid dead like a dead man, but only to my surprise, instead of God killing me, he gave me a cake. See, he told me that you have to go a long way. You can't die now, Elijah. So I ate the cake, and for 40 days, I kept walking and walking and walking. God can give you a sign just to say, hey, keep walking. Even though you are walking through the valley of the shadow of death, even though you are walking through the valley of the shadow of pain, you have to walk through. English, walk through. Don't sit in a situation, don't sleep, walk through. God can give you a sign. My name is Noah. I'm sick and tired of this ark. It's been raining and raining and raining. But I sent out a raven and never came back. So I sent down a dove, and the dove came back with a leaf in its beak, just to tell me, hey, Noah, the waters are going down. May God give you a sign just to remind you. Maybe it is not over yet, but I'm here with you. The idea is walk through. The cake is the word of God. Eat it, and it will help you to face tomorrow like a lion. How about Jacob, who laid his head on a rock? And it is never fun. This is not a pillow. Jacob laid his head on a rock, but instead he dreamed. He saw angels descending and ascending from heaven. Guess what? May the Lord give you a sign that reminds you the rock is Jesus Christ. Hey, don't give up now. You have a long journey to go. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you never know. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. I'm the God of the good times. He's still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, hey, He'll make them right. The God of the good times, He's still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, everybody stand up in your houses on NBS, YouTube, Pastor Wilson Bugembe page, Facebook, the worship house. Everybody, wherever you are, He's still God in the bad time. Oh, the God of the day. Oh, is still God in the night. One more time, let's say, the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, everybody all over the world sing, He'll make them right. The God of the good times is still God in the bad times. The God of the day
sing it, church. The God of the mountain. When things go wrong, buli musayo guli musirimu, he'll make them right. Buli mabanja, God of the good time.